Abaana ne family yonna program zone zigenda okukolebwa kama leka gwabayamba ne family yonna obanga byonna bigenda okukolebwa kama tubiteeka mu mikono tusabe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. So nolwekyo tugenda kuba nga tukubirisa oluvannyuma ku muganda waffe naye tugenda kujja mu order. Erinnya Saalongo Kasozi Akim, chairman we Wattuba. Twafunye amawulire eggulo omutuuze munnaffe yafiiridde yabadde era ku nsonga z'ettaka omwami Padde Sserunjogi abadde amanyiddwa nga Sobi. Naye ngaffe abatuuze b'e Wattuba tubadde ngaffe tuli baliraanwa be batuuze banne abadde ngaffe batuuze banne tubadde tukolagana naye bulungi. Tubadde tetumwina tewali likodi gye twali tufunye mu ofiisi yaffe nga ya LC nti omwami Sserunjogi yakoze ekintu bwe kiti oba ekiti ku kyalo kyaffe. Tubadde ngaffe tukolagana naye bulungi. Bwabaawo okufiirwa nga yeetaba naffe, bwabaawo okusonda ekyetaagisa okusonda ekya community nga tukolera wamu okutwaliza wamu ngaffe nga LC tubadde tetubwinako. Kwaffe tubadde tetunafunako nti yenyigidde mu kujjaabo kwagala okusengula abantu ku kyalo oba ki okugjako ku security okuva lyeyeerangirya nti atereezezza embeera ze abadde ate naye tayagala ddala kiyitibwa kikwatagana naki nabubbi era abadde nga ababbi takolaganya ddala nabo era twafunako obuzibu wakyengulwawo waliwo abaali babbye epiki naye yagezaako okukwasaganya ebitongole by'okwerinda ne bijja ne bikwataganyza wamu naye naffe abatuuze ne tulaba nti abadde enyogera nga takyayagala ddala kikwatagana kyekuusa ku bubbi. Nnyonnyola nti okuva lye yatereera kati yatandise kukwataganya ebintu by'okugoba abantu ku ttaka tabyagala ng'ayagala omuntu nti oba omuleetedde abantu badde bajja ab'enjawulo nga bamugamba wadde si ku kyalo kyaffe nyina obuzibu nagula ettaka lyange egindi naye nga yikyasooka okubuuza olina ebiwandiiko byalyo era abatuuze badde bajja ne tubatwalayo nga babuuza kasa asooka kubuuza ebiwandiiko ebituufu bw'oba nga obiina olwo atandika okuyingira mu nsonga zo naye oba nga tolina biwandiiko era kyabadde yeesinga okwesibako ennyo ng'amala kubuuza kya biwandiiko n'ayingira mu nsonga zo. Tunga ye abadde atandise enkulaakulana azimbye amaduuka ag'enjawulo gaali agamaliza nga teganayingira mu bantu naye ng'era gabadde gagenda kupangisibwa abatuuze abalala n'abaalizeeko. Kale mu byenkulaakulana tugenda kuba nga tuddiriddemu kuba kati omuntu bw'avaawo adda wayinza obutabiddukanya nga bw'abadde abiddukanya naye ng'abadde agamaliriza gabadde gatutte ebbanga nga tannagamaliriza naye akaseera kano akasembyeyo abadde afubye okulaba nti atereeza ebizimbe bye okubizza ku mulembe abantu babiyingire. Kale n'olwekyo tetumanyi nti oba abanaddawo banaabitereeza nga ye wabadde akikola. Saalongo Kasozi Akim chairman Wattuba. Sobi ng'ababeeramu nnyo abadde takyali wabbula mu bantu ng'ababeeramu
ne tukwatazama ensonga z'abatuuze. Omulungi tukwaniriza ku Farouk and Sons Enterprises abasangibwa Kibuye Entebbe Road opposite Petro City bano beba nantamegwa mu biwundisibwa mu mayumba gaffe balina sofa sets mu pure leather link liners sultans Belgian wamu ne meza ez'omulembe omuli marble tables glass tables tea tables ne dining tables kw'ossa ebitanda ebiri ku mulembe balina wall units wardrobes carpets duvets pillowcases n'ebirala ntoko era nga babijjira ddala mu Malaysia China, Dubai ne UK. Okumanya ebisingawo kuba ku 0787 388 Farouk and Sons Enterprises. With quality we provide. John Segawa Arts ne Buyu Studios kutuusako omuzannyo amakula The Golden Calabash ekimala ebitaano. Suubira okulaba ebyewuunyisa entuuko n'obukuubagano ebiri mu lugero olukwata ku mukwano obuyinza n'amaanyi g'obwa Katonda nga bweyoleka. Chifu mukwawa kakyali chifu mukwawa. Tumanizamu International Conference ku Healthcare and Social Worker egenda okubeera ku June 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian $4 ate local delegate Canadian $3 mate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamaama bataata bakadama babankazi aba human resource ba artists buli muntu akola mu bantu betuyize ba social workers ga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya 7702292 oba plus munya 377288982. Eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, Enetegekewa, Global Events Canada, the Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Maziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gyoyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba ayina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu. Kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music.